tandise okuvaayo era sisobola kutunulamu direct bwe ntunula ku TV eddakiika ziri 44 ezakayita ku ssaawa emu. Fred Kigozi yali mu control room, byonna kati yabikwasaganya. Guno omutwe ndowooza gugenda kukyuka obudde bwonna eddakiika yonna ssaawa zino anti Scientific Independence Night ya leero gufuuke Scientific Independence Night etandise. Bino byonna abigenda okukyuka. Kakati bino byonna byolaba tebiri maka gange nedda, abiri wano mu maka ga Saamu Mwesigwa kyo kyawedde dda okulabika nti ate kitandika. Ekitegeeza nti Scientific Independence Night etandise wano wetuli. Lwaki njogera bwetyo? Ekifaananyi kigenda kubanga kibalaga abantu ate abaliraanwa n'abawaka batandise okulabika nti basampulinga engeri gye bagenda okubanga batuulamu wano wetuli. Yo social distance ate erina buzibu bwonna mwe abalabi baffe Abaso TV era yena ayina olujja n'ekifo ekyenkana bwe kiti akyenkutegeeza kiri kimu nti kisoboka nga bwakikoze wano ate naawe osobola okukikola. Screen ziri bbiri, entono n'ennene. Ennene yono gye mulabye, entono eri sayidi wali eri ku Go TV eri ku Zuuku naye eri ku Azam, naye nga bagenda maaso n'okulaga ate abutya wano bwe kigenda okulabika nti ate kikolebwa. Kitegeeza nti Scientific Independence Night etandise. Eddakiika 45 zezakayita ku ssaawa emu ey'enkya ya leero. Emitwe gikyuka buli ddakiika, na guno gukyusiddwa nti okusaba okwa Scientific okwa Independence Night ekutandise. Lwaki njokera bwentyo? Ali mu byuma ogenda tuwaako katono ku ekyo kye tulaba ekiri ku Soul TV, abantu bawulire butya ate bwe kigenda okubeera wano. Sound muteekeko nga bwagenda okubeera, abantu bakakase nti ddala ebya Soul n'ebyomusumba Rosias Bujengo ate biba byakuwanaanya ensi yamwaniriza, ensi yamukkiriza, ensi yamwagala. Katukiwulireko ate muwulireko ddoboozi nga bwe ligenda okufubutuka wano mu Kawanda we tuli na butya ebintu bwe bigenda okubanga bitambula. Sound yamwagala katukiwulireko ate muwulireko ddoboozi nga bwe ligenda okufubutuka wano mu Kawanda we tuli na butya ebintu bwe bigenda okubanga bitambula. Sound yamwagala katukiwulireko ate muwulireko ddoboozi nga bwe ligenda okufubutuka wano mu Kawanda we tuli na butya ebintu bwe bigenda okubanga bitambula. Sound eryo ddoboozi lyange lye muwulidde bwe kiti bwe kigenda okuba best banagiteekako naye akatono ke muwulidde ekeeko. Independence Night eri Scientific etandise. Tewali kuwanaanya kulala, tewali kubuuza, tewali ki. Abantu mu maka gaabwe bagenda kulabika nti basabira waka. Awo ne bw'ojjako eddoboozi ekyo kimala. Abantu bakakasizza nti eKawanda yo esaanikiddwa. Abalala abali mu bitundu ebirala nayo tujja kubanga tutuukayo, naye nga okusaba bbiri zennyini tugenda kubanga twegatta ku main event esinziira wali ku kitebe kya Salt Media. Abantu mubalabye bo batudde balinda bulinzi ikadde. Nga sinnaba kudda wa Godfrey tumwebaze, kanfune ku maama nanyine maka gano ayaniriza abantu mu kifo ki atubuuzeeko bubuuza. Oluvannyuma Godfrey tumwebaze omuzindaalo nze nja gukuwa omalirize ate ne studio mwogenda okubuuzibwa ebibuuzo ekasokoso gy'oli. Mama olirota ngewo sebo webali kutegeka. Amina. Bigenda bitya? Bitambula bulungi kubanga baneighbors tubalina wano abamu tubalese nga bafumba n'abalala nyine esuubi ngu zigenda kwera ssaawa 4 nga bona batuuse. Ekifo kijja kuba kijjudde. Iye ssaawa zinaabirira 4 ng'obutebe tekuli katebe nakamu kakalu. Ffe twagadde kubalagako bulazi mukkirize nti bw'alagira si Katonda. Ngamba omusumba Bujengo ebya Katonda bya Katonda yalina obyogerako. Bw'ayogera buli kimu kikolebwa. Kino kikuwa kifaananyi ki? Ekifaananyi gw'olina okukyefunira naye nga twagadde tukulage nti abantu bategese mu maka gaabwe bagenda kutuula mu kanisa eya House of Prayer Ministries International etalina bisenge naye nga batudde mu maka gaabwe. Simanyi obanga Godfrey tumwebaze okyaliyo awo mu studio maze okutuukawo. Mu studio bw'oba omaze okutuukawo nze ngenda kubanga nkuwa omuzindaalo bate ab'ekasokoso bagende mu maaso n'okubuuza ebibuuzo oba oli awo n'okubalungamya ng'osinziira ku airwaves za sayidi eyo ekasokoso gy'oli ssaawa zino. Godfrey tumwebaze omuzindaalo ngenda kubanga nkuddize era kankukuddize agenda mu maaso n'okutubuulira ate eyo kiri kitya batandise kikuba oba omuzindaalo gugwo nze neeyongeddeyo. Bagira yogera
akyetegeka kale nga bakyategeka oba oliawo ebyoma bya saidi eyo Afrika tutandike kulambuza bulambuza wa boda boda batandise okutuuka wano nazo zitandise okupaakinga ekitegeeza nti okusaba kulabika obudde bwonna kugenda kubanga si wano naye eri kutandika na wano batandike tuzanise okusinkana Ssebo. Kale Ssebo oli bulungi? Ndi bulungi Ssebo. Enkoko gikutte mumwa? Ye Ssebo twabitegedde bigenda bulungi Yesu akuuma. Omutima guno mugujjawa? Tweyanziza nnyo okuleeta okusaba mu kitundu kyaffe kino ekyakawanda kanyogoga. Tubadde n'ennyota mpitirivu kuba era wano abasinga tuli balokole naye tubadde nga baasibanga bubadde obimanyi naye tuyanziza okuba nti oleesi wamutuuze munnaffe okusobola okusabirako wano era tugenda kubaawo nga tusaba. Era mugenda kubaawo nga musaba? Yes Ssebo. Twagala tubalageko ku kifaananyi ekigazi ekyekifo kino nga tusinziira ku luguudo oluyingira wano ate olabe obugazi bw'ekintu kino eno gyendi kubanga awaka kati ntandulula okulabika nti nvaawo n'okufulumawo naye screen ate gye yafunwa mu kusaba okw'amaanyi n'omusumba we Bugingo gyataddeko eno nayo nkyagirengera era ngiraba bulungi nnyo. Nze gambye nti nfulumyeyo era Munange Bunyasi apaakinze wano kakati kasirye buvunaanyizibwa bwe okulengeza ekiri mu maka ga Saamo Mwesigwa kyekyo kyogenda mu maaso kakati n'okulaba ekiri wano kyekyo. Sijja buyita bwaguuga naye njagamba nti ekifo kigazi abayita wano screen bagizirengera zombi ate jjukira obudde bwa misana ekiro simanyi na bwe kinaabeera screen erengerekeka so tukitegeera butegeeze nti abaana ba Katonda wano we bagenda okulayika nti bakuŋŋaanira. Nze ndi ku age ndi ddala ku extreme end ey'ekifo kino naye olaba nti eri olengera screen eri at least ennene entono yeeri wansi bagenda okusinga okutuula abaana ate n'abayonsa naye kakati abanaatuula eno yonna kiri bajja kubanga bakirengera emizindaalo ebiri giri wali n'emirala ebiri giri wali omulala ogumu guli wali n'omulala ngulengera tebannaguteekako kyekifaananyi ekituufu ekiri wano. Godfrey tumwebaze. Ya neyanziza nnyo neyanzege Muhammad Bwamala ne Fedi Nabwire mwegatte kuba tulaba mukkiriza amanyi ga Katonda nti gakola. Nsaba namwe mwegatte kuba tulaba ensi n'ensi etulaba mukkirize amanyi ga Katonda nti gakola. Nze ate Mwesigwa nja mubongako bubonzi mugambye nti okikubye kyekyo kyakyenja okugamba weebale kukikuba. Amina kitiibwa kya Mukama. Weebale kwagala Katonda. Amina Katonda ye mwagala kubanga bino byonna yabinkoledde bino byonna yabintuusizaako. Weebale kwagala Musumba Rosias Bugingo. Omusumba Rosias Bugingo nyina okumwagala kubanga buli kigambo ekimuvaamu kiba nsonga ne bwagamba katonyeze era kaba katonyeze katuukiriza ensonga yaako talina kigambo kye yali afulumiza mu kamwa ke ne kitatuukirira. Katonda amuwuliriramu connection ye ne Katonda yeeyo simuwaana nti musumba wange naye buli kyayogera kyonna Katonda aba akiina okukyanukula mu budde bwakyo. Tuyanziza nnyo tweyanzege abali mu studio ngenda kubanga mbaddiza omuzindaalo mu studio ya Salt TV ngenda kubanga mbaddiza omuzindaalo mwe mujja okuyita Godfrey tumwebaze ali mu studio ey'Ekasokoso ate naye atulage ki ekiri mu studio ey'Ekasokoso. Nze ne tiimu tubasibulidde wano